Sawa abasomesa mu masomero g'obwannannyini beekubiridde enduulu eri akakiiko ka Paalamenti akalondoola ebyenjigiriza nga basaba gavumenti ebongere ku mutemwa gw'ensimbi ze yabasuubiza okubawa bavuunuke ebizibu ebibatuuseeko mu kiseera kino eky'omuggalo gwa COVID-19. Abasomesa bano abeegattira mu kibiina ki National Private Schools Teachers Association Limited NAPSTA basinkanya akakiiko ne batottola ebizibu bye bayiseemu okuva amasomero gaggalwa nga bagamba nti mu ggwanga lino mulimu abasomesa mu masomero g'obwannannyini abaliyo 35,000 saako abakozi mu masomero ago abatakwata nnoni 25,000. Paul Etiang, ssentebe w'ekibiina kino agambye newankubadde baali balindiridde ensimbi obuwumbi 20 President Museveni ze yabasuubiza naye tebazifunanga so nga ate nazo ntono nnyo tezibamala nga mu kubalirira okutono ennyo buli musomesa ku ssente ezasobola okugabanako 40 kwe kusaba Paalamenti ebagambire ku gavumenti ssente ezongerweko waaki buli musomesa aweze 50,000. Adequacy of the 20 billion. We appreciate the money, but we have tried to give an example here. But let's take an example of a district which has just about 2,500 teachers. 100 million by 2,500 teachers is about 40,000 for each teacher. So whereas we appreciate that it is not enough, our prayers are Parliament urges government to increase this fund so as to be able to benefit at least maybe a quarter of the total population of 350,000, so that maybe each person can get a minimum of 500,000 to start and facilitate a business. Etianga abulidde ababaka nti basomesa bannaabwe kumpi ebitundu 9 ge bakaba ge bakomba abaali baddukira mu nnimiro ebirime byabwe omusana gwabyokya okubimalawo. Most of the teachers, up to about 90%, have since relocated to their villages, are in survival mode. And when I talk about survival mode, they are in subsistence agriculture, which was heavily affected in the first season by bad weather. This means they are basically looking for how to fulfill only one basic need of how to put food on the table for their families. They are faced with a number of challenges, especially financial, coupled with the social stigma, since they have been reduced to almost beggars, in the sense that one will have to plead so as to access essential services like medical care, and purchase of being reduced to almost beggars, in the sense that one will have to plead so as to access essential services like medical care and purchase of domestic needs on credit. Some of the teachers who were servicing loans with the financial institutions have since failed to continue due to no income flow, leading to escalation in interest to be repaid and stress by these financial institutions. Agambye nti abalala baabona dense eno waliwo abavuga obuboodabooda abalala batembeeyi n'obuli mulimu obulala obwalejjalejja basobole okwebeezaawo. Abasomesa bano bagamba nti amasomero gano ne bagana abagagguddwawo abasinga obungi bayinza obutaddayo okusomesa kubanga amasomero gye badda agasinga gayinza n'okuggalwa. Bwe bati bawanjagidde gavumenti ewa abasomesa emirimu waakiri mu masomero gaayo. Delayed disbursement of the 20 billion presidential grant. Different stakeholders have put their effort on the ground, especially the teacher on the ground. Honorable Chairperson, the reason as to why not all of us came is lack of facilitation. To come from Katakwi up to here and be here is not easy. So you realize that they have put their little effort to open circles, but those efforts are being smashed by what I've just explained. Our prayers to this honorable committee are Parliament urges Ministry of Education and Sports to expedite whatever process is pending towards the disbursement of this money to the teachers. Parliament engages Ministry of Education and Sports to find out why the disbursement of the said fund has delayed up to date. Abasomesa bano bagenze okuvaamu omwasi nga ne bannyini masomero abeegattira mu kibiina ekya Private Schools Owners Association bakaaba olw'amabanja era nti amasomero gabigolekedde okutwalibwa zi bbanka. Ekitongole kya Buganda ekikola ku kutumbula ebyobulambuzi kye Buganda Heritage and Tourism Board kisse omukago n'ekinnaakyo ekitaba kampuni z'ebyobulambuzi ez'obwannannyini ki Uganda Tourism Association olw'okusitula ebyobulambuzi wano mu Buganda ne Uganda yonna eyawamu. Enkolagana eno egendereddwamu okutumbula ebyobulambuzi obuwangwa n'ennono bonna nga bakolera wamu. Bw'apadde ayogerako eri bannamukago ku mbuga ya Buganda enkulu Bulange Mengo, Minisita ebyobuwangwa eby'ennono embiri amasiro n'ebyokwerinda Oweekitiibwa David Kiwalabi Male agambye nti okulaakulanya eby'ennono n'obuwangwa ly'ekkubo lyokka ery'okutunda Africa mu nsi yonna era byakwongera okusitula ebyenfuna by'amawanga. Ekitongole kyaffe eky'ebyobulambuzi kyongera okusimba amakanda bwe kigenda nga kigenda kifuna emikwano
naddala abo abakola omulimu guno ogw'ebyobulambuzi mu Uganda. Tukimanyi bulungi nti nga COVID tannajja ensimbi ezisinga obungi ezaali zingira mu Uganda ng'ogyeko ze batuwa mu buyambi zaali ziva mu byabulambuzi. Tewali nsimbi zamenyeewo ezo. Era oba oliawo era ne butwadde mu COVID era ezikyazimenyeewo era zikyali za buyambi. Sirowooza nti wabaddewo ebirala ebyongedde okuleeta ssente mu Uganda mu biseera bino. Olwekyo ffe ng'abo Bwakabaka bwa Buganda. Bw'atyo Weekitiibwa Male asabye bannamukago aba Uganda Tourism Association okwongera okubangula abali mu kisaawe ky'ebyobulambuzi bamanye ebyafaayo by'eggwanga lino. Richard Kawere, Ssenkulu wa Uganda Tourism Association, agambye nti alina essuubi nti ebyobulambuzi ebyesigamiziddwa ku byobuwangwa n'ennono byakutumbuka kubanga Obwakabaka bwa Buganda bwe bakolaganye nabo bukwata kisooka mu kisaawe ekyo. Kubanga ebyobuwangwa mu nsi endala bigenda bifa. Kati bweba ebyobuwangwa byaffe tubikutte bulungi, tubisiba bulungi ne tubitunda, tusobola okukola ssente. Kati faawo kijja okubeera kukwasagana e Buganda. Dennis Ntege amyuka omuwandiisi wa Uganda Tourism Association agambye bannansi bongedde okujjumbira ebyobulambuzi ebya wano ne batagenda bunaayira, nakyo kyongedde ku byenfuna by'eggwanga lino. Bano ba member waffe, association members affe, batwongera okuzitegeeza ku birungi ebiri mu Buganda, ate bo bayinza bikozesa batya okwongera okutumbula omutindo gw'ebyobulambuzi mu Buganda. So ndowooza okujja kwaffe wano kwa mugaso eri ffe nga Uganda Tourism Association okulaba nti nno ebitongole bingi bituwegattako okuba nti bwe tuba twogera tubeera abantu, tubeera bumu, ate ne tubeera n'eddoboozi eddene erisobola okulaba nti nno bye twogera ate tusobola obituusa ku matu amangi. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa, ddembe lyo ery'obwebange. Kimenya mateeka omuntu okuddamu okutwala omusango mu kkooti nga yali yagutwalayo kkooti n'egusalirawo mbagirawo nga munnamateeka Sarah Nakasiita bw'annyonnyola. Akawaayiro nnamba 7 akamateeka agafuga engassi ke tuyita Civil Procedure Act kakugira omuntu yenna okubanga yaleeta ensonga mu kkooti ne ziwulirwa ne zisalirwawo. Enjuyi zombi omuntu yenna ku njuyi ezebbiri awaaba ne gwe bawaabira takkirizibwa kukomyawo nsonga y'emu mu kkooti nga yeemulugunya ku nsala y'omusango oba nga alina ekintu ekirala kyayagala ku nsonga eyo. Omulamuzi abeera talina buyinza bonna kuddamu kuwulira nsonga eyo, era nga singa omuntu oyo aba aguleese omulamuzi kyaba alina okukola kugugoba ate n'amusasuza n'ensaasaanya. Wabula omuntu oyo tamatidde na nsala ya kkooti kyalina okukola kujulira mu kkooti nkulu. Minisitule y'ebyenjigiriza n'emizannyo eri kaweefube okubaga etteeka erinawaliriza buli ssomero okussibwako ebifo ebisobozesa abantu abaliko obulemu okusomeramu obulungi ng'abaana abalala. Mu tteeka lino minisitule y'ebyenjigiriza egamba nti kigenda kugiyambako nnyo okutuukiza ekirooto eky'okussa mu nkola eddembe lya buli muntu mu ggwanga ng'amateeka g'enkulaakulana ag'ensi yonna bwe gagamba. Kaminisona avunaanyizibwa ku nsonga z'abaliko obulemu minisitule y'ebyenjigiriza Sarah Bugosi mu bubaka bwe bw'atisse omukungu mu kitongole kino Jackson Sanya mu lukuŋŋaana olukubaganya ebirowoozo ku ngeri y'okwasizaako abaliko obulemu olw'okumala ennaku 2 ku Silver Springs Hotel Bugoloobi. Agambye nti etteeka lino kaakano likyakubaganyizibwako ebirowoozo abakulu mu lukiiko olw'okuntikko lwa minisitule y'ebyenjigiriza nga bwe linaayisibwa lijja kutwalibwa eri olukiiko lwa minisita olwa cabinet. It is in a draft, but we also have the REA. The REA also for the national inclusive policy is at the top management, and the REA is the regulatory, it's just a regulatory impact assessment, which is also in draft, but also already at the top management. And then now we are also looking at developing a documentary draft, but also already at the top management. And then now we are also looking at developing a documentary, and Shell has facilitated transport, Ministry of Education officers have gone already in all the regions of Uganda
and have gathered the information. Omubaka wa gavumenti atuula ebyukwe Jane Francis Kagai yeeweza okufaafagana ne bannyini ttaka abalyake abasolooza obusulu ku basenzi kyokka ate oluvannyuma ne baagala okubasindiikiriza. Kagai asinzidde mu lukiiko lw'ettaka ku kyalo ky'e Nakibizzi mu munisipaali y'Enjalu n'ategeeza tebakyalina okusoomozebwa kw'amaanyi nnyo eri bannyini ttaka abeefuulira abasenzi naddala abo abaasikira ebibanja by'abakadde baabwe nti bo ng'ebiseera ebisinga obungi babeegana nti babamanyi olwo ne batandika okubasindiikiriza. Era akakasizo manyi abantu bw'atyo Kagai ng'ali ku kibaalo Nakibizzi akyonoganyizza nti bannyini ttaka bayitiriza omuze guno era gubatuusizza wala nnyo. Ekyalo kino Nakibizzi kiriko abataka abawera ddala 3 era omu ku bombo wa Mudashiru yategeeza RDC nti mweteefuteefu okuyamba abatuuze oba basenze ku ttaka okulaba nti bafuna ebyapa mu ngeri y'okutegeeragana. Era akakasizo manyi abantu babadde n'ebintu byabwe bakola nga bwafuna ekyapa yetayagala kwemulisa ndooza mubalabye nga bonna mubalabye abantu 87 n'ebyapa byennyini mubirabye bisuka 10 era nze wendi wano omuntu yenna anayimirira mu kkubo lya omuntu obutanyweza bwannannyini kuba kati ensi yatabuse nga we mugiraba ffe tetujja kugoba abantu twagala abantu banyweza obwannannyini kuki ku ttaka lyabwe mweseti yange gye ntwala awatali ekyo. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya Basafama gakutuusibwako pikipiki TVS 125 eyajja okugobako obwavu. Kati nno gyeyune okuva mu Yuvraj ebbanda. Ekibiina ekiddukanya omupiira mu ggwanga ekya FUFA nga kiri wamu ne bannamukago baakyo aba Airtel batongoza empaka za Airtel FUFA ez'okusiima bannabyabyamizannyo abasinze okukyanga endiba n'okuweereza omupiira omwaka guno 2021. Bannamukago aba Airtel bawadde ensimbi obukadde 10 okuvujjira empaka ezo ezinaabeerawo ng'ennaku z'omwezi nya Desemba omwaka guno e Munyonyo ku Speak Resort. Empaka zino zigenda kubeera za mulundi gwa 6 nga zitegekebwa era omwaka oguwedde 2022 tezaaliyo olw'ekirwadde kya COVID. FUFA eteesiteese ebifo 13 bigenda okulondebwako abawanguzi era nga ku mulundi guno omuzannyi asinze mu muzannyo gwa futsal waakulondebwa. Ebifo ebirala bivuganyizibwako kuliko omusajja asinze okukyanga endiba n'omukazi nga bonna baakuweebwa emmotoka kapyata n'ensimbi enkalu. Paka ezaasembayo mu 2019 Alan Okero yali wa klabu ya KCCA ne Juliet Nalukenge yali owa Kampala Muslim yali owa Kawempe Muslim be baaziwangula. Bannaffe ag'essaawa zino kangamalirize mu bufunze. Abasomesa mu masomero g'obwannannyini beekubiridde enduulira akakiiko ka Paalamenti akalondoola ebyenjigiriza nga basaba gavumenti ebongere ku nsimbi ze yabasuubiza okubayisa mu bizibu bye babaddemu ebibatuusiddwako mu muggalo gwa COVID-19. Ekitongole kya Buganda ekikola kutumbula ebyobulambuzi ekya Buganda Heritage and Tourism Board kissa omukago ne kinnaakyo ekitaba kampuni z'ebyobulambuzi ez'obwannannyini ki Uganda Tourism Association olw'okusitula ebyobulambuzi mu Buganda ne Uganda yonna. Minisitule y'ebyenjigiriza eri kaweefube okubaga etteeka erinaawaliriza buli ssomero okusibwako ebifo ebisobozesa abantu abaliko obulemu okusomeramu obulungi ng'abaana abalala. Ge mawulire ag'essaawa zino twagala nnyo ku CBS ey'obujjajja weyongera okuwuliriza.